kale katuba tuyingira ko mutabbizi wa beat ne tumanya kiche kifayo abatuweereza omutabbizi twongera okubebaza balaffe mwebali nnyo mwebali ddala kale katuyingire ko tulabe. Hello. Nyabo nkulamusizza. Kale ssebo nange nkulamusizza ssebo. Bampitabuuta bukoza kadima na manja leka bogozo ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki bakuyitaani. Nga sibawulira bulungi nno. Nti bampitabuuta bukoza kadima na manja leka bogozo ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki bakuyitaani nyabo. Hajati Kamida ssebo. Assalamu alaykum Hajati. Alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati mutawaana ki? Omutawaana gwe nina neiba wange wansi w'ekibanja nze ndi mukazi musiraamu omusajja yaddira embizi n'ateeka wansi w'ekibanja kyange embizi batema endagala zange batema emigogo Hajati nsaba wangisebo omusajja ateeka mu kibanja yo kyennyini oba kibanja kye wansi wammanga w'ekikomera nze ndi mukazi musiraamu watemera embizi ate endagala zange zatemerako embizi emigogo gyange gyatemerako embizi ate mu ddiini eyaffe tebikkiriza. Neyiba wange bamuyita Richard ssebo njagala mumuŋŋambireko. Ye talina zize ndagala. Simanyi oba kunjiikiriza nze saagala kutemera ku ndagala zange embizi abijja mwange ndi musiraamu. Hajati wangi ssebo gwategedde otya nti endagala zizo? Emigogo egyange ngimanyi ssebo emigogo ngimanyi egyange n'endagala zange mbimanyi ssebo. Kati wabirabye nga biri awo kwakolera ate mu ddiini yaffe kibi nnyo kirira stagafurulayi kuwempitawo byenda banze ebyange mba mbimanyi endagala zange mbimanyi emigogo gyange ngimanyi naye omusajja oyo Richard mumuŋŋambireko bw'ataabyesonyi wagenda kunfunamu obuzibu. Hajati wangi ssebo ogambe Richard ye Richard ssebo emigogo gyagiseeko nga olaba Richard ataddeko ng'ataddeko batemerako embizi. Okay katumukubireko tulabe Richard kale tumugambe kimu ave ku ndagala zonna emigogo kabiveeko nze ndi mukazi musiraamu n'olusuku lwange lwonna lusiraamu. Kale mama kale ssebo bannange ensi bwetu bwetambula katugende tulabe. Hajati Hello Richard sebo jebaliko Richard kale sebo nawe jebali bamusabye utabukoza kadima na manja leka bogoza oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mutabbizi mwami Richard kakati sebo tatutumye Hajati bamuyita Kamida. Hajati Kamida mumanyi nayiba wange wano. Hajati agamba lwaki otema endagala ze n'emigogo gye alina obisalyako embizi ng'okimanyi mukazi musiraamu. Hajati Kamida agambye atya? Agambye lekera ogenda mu lusuku lwe n'oggyamu endagala n'emigogo n'obitemerako embizi. Kansooke mmaliriza no omukulu kwamba ki omutegedde ennyama yange nazidda didindako weddiki ndi mbwangu olimba naawe nazidda wano eno oli ku ssimu amatu n'ebigere kunobyawo nze ndi wa mbirizi mbirizi eza kilomita Sebo dindako kati sebo kakati mukulu taata kyekyo njagala tukoleko tugende oli ku mulimu kakati sebo Hajati Kamida mumanyi bulungi neiba wange wano naye omukazi gwolaba oyanjonyesezze ebitagambi ku kamala obukamaji buli kintu kyonna kyengeza kukola akiremesa anti gw'omutabula mutabula yasooka kuyombera mukka kakati njagala kubuuza nze omukka ngugambe nti no kati togende eno oba togende omukka gutya omukka gwenjokyamu akasolo kange ak'eggwanga nagamba atya nagamba mutayagala mukka gunyokere wuwe kati nze omukka we gunyoka ne gunyoka nga gunyoka ngugaane ntya ngugambe nti omukka togenda waniida kakati kola bwoti ate kuli ntya nkwegayiridde gwe weesonyiwe kati ndagala ze mufune emirembe n'emigogo gye mukulu kati kankubuuze Hajati Kamida bw'obanga aleese ensonga ze wuwe njagala omumbuuliza ekibuuzo emigogo aginga n'okugitemerako embizi zange naye emigogo nagyo misiraamu kati gwoba si misiraamu oba misiraamu oba si kigu tobijjayo kimuyisa bubi
atinga bitino isabubike kati kambuza yekibuzo kakati njagala ulinza bulungi nnyo ssebo mukulu oyo gola bajja kyamida emyezi gyakayita ndowooza kati giringa esatu abadde n'omukolo gw'embaga muwala we yali ayanjula ne bakola meetingi nenzija ngenda kukutemera kansa okumaliriza ono ngenda kukutemera ate gumiikiriza nze windi mbadde nkyala kugamba se ajatyamide yalina emikolo egy'okwanjula muwala we yali ayanjula kakati ne bajja ne bayita meetingi neŋŋenda neneetema emitwalo 10 era emitwalo 10 nengikwata buliwo nenzeewa mu kashi njagala kubuuza nze nnayo omulimu omulala gwe nkola oba gwokoga era sente zaava mu mbizzi bwe naziba wange tebaazikaana Richard wanjita gwe sente waziwaja ati sente naziwera ddala ajati naye kati kankubuuzeyo ekibuuzo sente zo nga teyazigaana nti nkaafiiri kakati emigogo gye oba sente zange zotaziraba nga si nkaafiiri nange emigogo gye sigiraba nti misiraamu kaka tukole bwe tuti okukuuma emirembe ku kyalo gye muli olina kwesonyiwa bintu omuntu wagamba nti va ku kintu kyange okivaako n'okita kakati mukulu okola ki ye nkema ndi ku mirimu gange nkola munjogezeno bakasitoma bangenda kabalina bayomba kati kankugambe ekisembayo obanga kati webituuse fujjo ajja kyanira katani ngenda mukolako fujjo endagala ngenda kutemera endagala nange ngenda kutandika zisibisamu fujjo ate nesanje nalio mbadde nali ensonyiwo kati ngenda kutandika nkalirire lwampaka ngenda zikaririra lwampaka sagala bintu byakunze nisagala gwe muveeko ebintu bye mukulu wanjisebo mbadde nkubuuza kakati bwe nsiba ennyama yange nengisibisa endagala gye ye yabeera azisibye nze mbeera nsibye ennyama mu ndagala gye kati kyekimukwatirako wa nze sagala bintu byakumanya ama mukulu mukwaya komawoko butogenda wambaye tata nkutemere kilomeka mundeke nokondeka mundeke munveeko sibi libwa mundikoye bino biba nsumbu Bannange abukuli Richard nibale nsinga erimu ebizibu bwekiri si byangu ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basengabuzo bazo nkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu mwe mukola ki mu motoka laba omusajja uli afubutuse gwekomawo kati gwe nnyabo engeri yo kajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu nakugamba ki naŋŋamba apakinze wali nga ku geeti ewaffe kogwe nenzija kati bwozze n'okola ki naavuga emmotoka n'asimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye tugendako ku kafo akali ki akali safe kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde annebaseeko bw'ati atya bw'ati gwe ng'okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kati ngenda kutwala ku polisi direct yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwe nsaasira ngambye fuluma tugende taata tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi